Bambi musajja watu ne bw'omulaba akaaba famire ye n'abaana be basatu bonna babasindise ku kalabba bafe naye nga singa owuliriza ensonga eyabasindikisiza ku kalabba ku myaka gy'oyo omusajja gy'aliko n'okuba nga famire ye yonna bagimuggyeko. Nze be nasavaivinga mu Arua Dr. Kiza Besigye balina omusiba era baali bapulanize n'abantu abalina okwokya ennyumba ye bagambe nti Besigye yakoze olukwe olwa Ssekyagulanyi. Yes, mawulire agaliwo abadde avuma ennyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asimattuse okuttibwa ng'ennaku z'omwezi 18 guno omwezi gwe tulimu waliwo obunkenke bwe twolekedde wabula ng'okusingira ddala ate munda mu State House ebigambo byandibanga byongedde okubeera nga bibakaayira. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Waliwo abanene babiri bano nga bafuutuse mu mawanga okuli eggwanga erya Amerika nga kuliko n'eggwanga erya Ukraine. Kati njagala ompulirize bulungi ensisinkano eno na lwaki bano bakwataganye ku nsonga zino ng'ennaku z'omwezi 18. UPDF basattira, wuliriza, waliwo okutya okuyitirivu ennyo nga okutya kuno kuviridde ddala waggulu eri ew'omuduumizi w'amagye munda mu ggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Lwaki bino biri bwe biti? Bwino n'amawulire byongedde okufuluma nga bino birumiriza nti mu bitongole ebikuuma ddembe byennyini General Muhoozi byakulira mulimu abasajja abatali omu abatali babiri bano nga bali munda mu poliisi, waliwo abali mu UPDF, waliwo abali mu SFC, nga kuliko n'abamu ku abo ab'oluganda oba balina oluganda ku General Museveni abaakola ekitasoboka. Baakikola kwani? Ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali afuluma mu maka ge n'okubeera ng'ono yeekweka okumala ennaku ze yamala ng'anoonyezebwa mpaka kufuluma ggwanga lya Uganda ebyaliwo baleese ebyama. Ogenda kuwulira ensi ogenda kutya, wabula ng'ebimu ku ebyo ebyaleetya Mwami Kyagulanyi okufuluma eggwanga Uganda kaakati nno ampuliriza byongedde okuzuuka. Jjukira nti ono y'omu ku bannabyabufuzi munda mu ggwanga Uganda abadde atadde akaso ku gavumenti ya Mwami Museveni, wabula amawulire galaga ono yandigaana okuddira ddala e Uganda. Lwaki takomawo n'agenda ddala mu buwaŋŋanguse paka n'akomawo ng'amaze okukakasa nti agenda kufuuka pulezidenti wa ggwanga lya Uganda lyonna nga tewakyaliwo kiremesa. Kaakati nno ogenda kuwulira ebigambo otye. Nze Eke Master Kawandula bigambo Promax, kaakati ntudde emabega w'omuzindalo ampuliriza okozesa omusango gwokero kuzzeemu olunaku olwaleero wali eggaba. Ogenda kuwulira ebigambo ogenda kwewuunya ensi eno. Kaakati nga Muhammad Mwanga Kivumbi ye eggulu yawozeseddwa, wabula nga abantu b'e Butambala bagamba baagala awozesebwa ku gurawundi ku kkooti ey'abantu ba bulijjo wali eri ku kyalo kwennyini, nga si bino ebya kkooti eya bulijjo mwe bamutwala ey'abannamateeka, baagala bamuteeke mu community court, ekkooti ey'abantu aba bulijjo, bawe obujulizi n'obujulizi bulabike mangu bave mu kukandaliza omusango gwe. Kakati wuliriza ampuliriza. Hajati Nakalembe ntambula naye mukyala musomi wa Dduwa Kayingu, ono amala ebizibu bannayuganda ebya buli kkala abali e Uganda n'abali e Bunaayira. Gwe mukubire ku nnamba eyo gy'olabaawo Hajati Nakalembe yekka ye mukyala asoma Edduwa. Waliwo ebigambo by'enjagala osooka owulira ebya Mwami Kyagulanyi, ebimu ku byamuviirako mbu okuva munda mu ggwanga Uganda, era nga n'okukomawo kyandibanga kiri mu lusuubo, anaakomawo taakomewo nga Mwami Museveni amaze okulayira ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe twolekedde. Kati waliwo okulya n'okkomba essowaani. Kansooke nkutwale mu bigambo bino owulya ebigambibwa okuba nga bye bimu ku byamuwaliriza nga baagala muggulako emisango 6 mirambirira. Nze be nasavaivinga mu Arua Dr. Kiza Besigye balina omusiba era baali bapulanize n'abantu abalina okwokya ennyumba ye bagambe nti Besigye yakoze olukwe olwa Ssekyagulanyi. Muzze mulabe ettimu lingi erigenze mu maaso. Taata waffe omugenzi Andrew Lutakome Kayiira yatebulwa ng'atebulwa abo abasajja ba Museveni. Mama oyogedde bwe baasala wano nga bamusayisa ejjambiya ya ffene. Ffe abamu abasoma ebitabo era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo. Abantu abazze bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo byenjogera bangi mukyubyogera temufaayo nze kambyogere. Abazze batemula abantu baffe okubira ddala mu gy'ensanvu yali Museveni ne banne. Era mujjukira baali baziika Adoniya Tiberondwa e Bushenyi
Kabaka Otafiire yavaayo nakkiriza nti ye nga tukyali bayekera omanyi kati awo nga bali confident bamanyi tewali ayinza balinya. Yagamba nti bayambalanga uniform z'obote ne bagenda ne batemula abantu naddala wano mu Buganda sobole okunyiiga tubajoyininge. Bajjanga ne basala abantu baffe era ne tunyiiga ne tubajoyininga ne tumanyisa obote babiddeeyo luvannyuma olwaleero. Ennaku ntonotono ezivuddeyo Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okuzimba institute bagineeminge erinnya lya Idi Amin. Naye amwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed. Bwe munamala okukisoma mujja kusoma Museveni yennyini nga wandiika mukono gwe nga yogerako namba UUQ ey'emmotoka eyo Volkswagen. Emmotoka eyo eyasangibwa mu quarters Mbale abo abayekera be bayitanga baterrorist ebiseera ebyo gye baali beekweseemu. Abangi baabata be baakwata baabateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo gaali googera. Ne Museveni anyumya olutabaalo olwo nga baze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo. Emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 73 Uganda Police yagirikodinga nti emmotoka eyawamba Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka. Emmotoka eyo era mbasaba mu abanoonyereza namwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Hussein Lumumba Amin n'abalala. Amazima ago gagende nga gavaayo ne bwe tubali babaseffe twagala tugula obwongo bw'abantu abalala amazima gagende nga gavaayo. Bwe mujjayo amazima ago yengeri yokayoka gye tugenda okutaasa eggwanga lyaffe kuba Mukama ayagala nnyo amazima. Lwaki bino ebigambo mbibagamba bannange? Bino ebigambo mbibagamba musobole okumanya amazima. Nze njogera wano nyizokera enkyanga nange bantuze kubanza omu ku bantu abaagaana okuwaŋŋanguka. Dr. Kingi yawaŋŋanguka kuba singa abadde ali wano oba oliawo singa yafadde. Naye olunaku lwaleero twogera bino ebintu kuba tubyogera tulina obyogera tumanyi biri dangerous. Muze mulaba baganda baffe namwe bakitaffe mu Katonda. Muze mulaba nti buli muntu ayogera amazima afa mu ngeri etategerekeka. Ffe Abakatuliki twafirwa kitaffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga paka kati tukyebuza enfa gye yafaamu. Ne baganda babakadde baffe abalala bamu Sheikh Muzata ba Anas Kalisa n'abalala bonna bonna tubogerako kuba kati tuwerekera omukulembeze omulala. Dr. Kingi yavaayo mu lwatu n'agamba agenda kulwanyisa enfuga embi. Olw'ebyo ebyali bimutuuseeko n'ebyali bigenda maaso okutuuka ku balala kyannaku titeyasobola bituuka. Nga Mwami Museveni agaba ensimbi ezikwata mu buwumbi 37 eri abaka ba Parliament aba NRM. Video nkusaba sooka ogimpera ekigalo. Ekyokubiri tambuza video eno. Wabula nakutegeezezza okuva olunaku olw'eggulo waliwo video ey'ensusso gye tugenda okulabanga oluvannyuma lw'okubeera nga tutandise emboozi zaffe. Eno nno ejja kuba nga yanjawulo era nga fayiro ku mmeeza. Kasooka tugende mu fayiro ku mmeeza olule obulumi bw'abantu. Ampuliriza amaziga agataggwayo munda mu bannayuganda oba munda mu Bafirika. Mukwano gwange ampuliriza bano abantu bonna be bamu. Wuliriza fayiro ku mmeeza eya vidiyo eno nkweko paati eno paati endala tunagifuna mu mboozi zaffe ezinaddako. Wuliriza tukomewo eno ekwatako nnyo. Bambi musajja watu ne bw'omulaba akaaba famire ye n'abaana be basatu bonna babasindise ku kalabba baffe. Naye nga singa owuliriza ensonga eyabasindikisiza ku kalabba ku myaka gy'oyo omusajja gy'aliko n'okuba nga famire ye yonna bagimuggyeko basobole okuba nga battibwa ne gavumenti ebakomerere ku kalabba, oyinza okwewuunya era ne weebuuza amazima ddala ensi eragawa. Bw'owulira sitoole y'ono omwami yeeraliikirizaamu era abasinga mujja kutya n'okwesiga famire, mujja kutya okwesiga ab'eŋŋanda ne goyita kyaliiwo. Lwaki nkusaba mu mutima mulungi sitoole eno giweemu time osobole ogiwuliriza omanye ekyatwaziza famire ye ku kalabba n'abaana abato. Mazima ddala abaana basatu bonna ne basindikibwa ku kalabba. Ekibuzo kyange kyali badde nti singa yegwe mwami ono nga famire yo mukyalawo n'abaana bo basatu basindikiddwa ku kalabba, kiki kye waalikoze? Baganda bange ensi eno mugiraba kumbula mu nsi mwe tutambulira naye embi nnyo. Abantu be tutambula nabo emikwano eŋŋanda be tuyita baganda baffe famire yaffe n'emikwano gyaffe abasinga balina emitima mibi. Nkusaba laba vidiyo eno bambi osooka ogiweemu time owulirize kijja kitya. Omwami ono yagenda n'awasa omukyala. Omukyala oyo gwe yawasa famire ye
maama we ne taata we bwe baali bafa mukyala we baamuwa ettaka. Njagala owulirize nnyo baganda bange osobole okumanya lwaki omukyalo ono n'abaana be 3 bonna baatwaliddwa ku kalabba. Kuba baganda bange mulimu ebintu by'owulira n'owulira amaziga nga gaagala kuyitamu. Famire ye maama we ne taata we bwe baamuwa ettaka nga bamaze okufa, omukyalo ono yakubira ab'eŋŋanda n'abagamba, abaye ndi mu kujja kutunda ttaka lyange, famire yange lye yampa. Wabula bannange, njagala okusabira gwe alaba vidiyo eno Mukama Katonda, oba oli musajja oba oli mukyala, nsaba Mukama bw'abanga akuwadde omuntu oba mukyala wo oba mwami wo, Mukama mukuwenga mu mirembe, empalana zivengawo, abo bakuwalana. Mukazi wattu bwe yakubira famire ye n'abagamba njagala kujja kutunda kapoloti kange, basisita be ne bamugamba bw'oba oyagala tunda polotiyo soko yawukane ne bbaawo. Basisita be n'ab'eŋŋanda ba brothers and sisters bamugamba soko yawukane ne bbaawo. Naye sooka weebuuze lwaki mazima ddala baba bakwawukanya ne bbaawo? Kakati omukyalo ono tweyongerayo ne story yaffe. Omukyalo ono bwe yatuuka ekiseera ng'abanja nnyo ettaka, ab'ewaabwe ne bamugamba nti yawukana ne bbaawo, yagaana okwawukana ne bbaawe. Bwe yagaana okwawukana ne bbaawe, kye baakola baakwata obutwa nga ne babumuwa afe, ne babuwa famire ye n'abaana be bonna. Mukazi wattu kye yakola, bbaawe olw'okuba yali musawo n'adduka n'akwata akasente konna ke yalina n'atwala abaana mu ddwaliro. Mukama n'abayamba ne bawona. Olwaddirira baamuwaayiriza nti omukyalo ono yatta abantu, nti yatta omuntu, era omukazi ne bamusibako emisango olw'okuba omusajja yali musawo, n'alwanirira famire ye kuba yali yalayira okubeererawo famire ye, n'agirwanirira, era omukazi n'avayo. Kye baakola baamuwandiikira ebbaluwa. Wuliriza bulungi wano, njagala wawulirize bulungi gw'alina ab'eŋŋanda oba emikwano. Baamuwandiikira ebbaluwa ne bamugamba tugenda kujja mu bulamu bw'ensi before Ogwokuna 2019 tugenda kuba tukujje mu bulamu bw'ensi. Mukazi wattu ng'asirika bali buli awo. Eno story njagala gibawa mu summary. Bwali buli awo nga batandika basisita be n'ab'eŋŋanda batandika okwegattagatta ne poliisi ne bamugamba ffe tulina amaanyi n'obuyinza, tosobola kutusinga, era kye tusalawo kye kiba, tujja kukakasa. Munaye nga baliwo enguzi, poliisi bagiwa biki, nga emisango egisinga poliisi egivuyaavuya, naye nga bwe bavaayo olwaddirira bayeesomba ne baleeta bagunzi bano ababbi abayaaye baani, nabo ne bagiramu ne balumba famire nga bazze batta omukazi live. Oluvannyuma lw'okusanga nti bamuwadde obutwa n'abuwona, bamusibyeko emisango n'agiwona, ne bagenda ne baleeta abayaaye. Bwe baleeta abayaaye, ate ekikwewuunyisa baali bamaze okuliisa ab'okukyalo bano sibimanyi ba LC1 security people baani ab'enjawulo ne poliisi yaamu, nga bagiwadde eridde ematidde, ne balumba ekyalo batte omukyala ne famire ye yonna. Bwe baatuuka bwe bati ebintu basanga omukyala taliiwo, omwami nga taliiwo. Omwami aba ali eyo gyali ne bamukubira akasimu nti owaaye wabitegedde ebyabaddewo, kuye ate biki, nti famire yo bagirumbye. Wabula jjukira nti famire eno yali teriiyo. Bwe baatuuka nga famire teriiwo, ne balyoka bakuma omuliro ku nnyumba dokita gye yali yazimba. Nga bw'omanyi omusawo yeekoledde kasente kazimbye amaka, ne bagikumako omuliro yonna n'olusuku lwe lwonna. Kale pati yaffe neddako tujja giwulira mu mboozi yaffe ddala. Abaana bano baatuuka batya okubeera nga abaana abato amabujje nga gattibwa, batuuka okuwanikibwa kalabba. Byonna ojja bitegeera mu mboozi zaffe ezijja. Mu mboozi yaffe eteba nkadde ne fayiro ku mmeeza. Kati wuliriza bino nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeeza nti omusango gw'omusajja Okero eyatirimbula n'okutugumbula abaana abato amabujje guzeemu okuli olunaku olwaleero wali eggaba mu community court. Wabula nga bino tebinaba kwera nga bigenda mu maaso byonna. Omu ku bannamawulire aba PL ababaddewo, ono ng'avuma nnyo mwami Kyagulanyi, kigamba nti emmotoka eyalese omusibe emunyigidde ku kisenge, era ono
bamutute naye kennyini ng'aleebaleba. Kati wuliriza, nga twamala okulonda akalulu nga tukamaze ng'ennaku z'omwezi 15, Mwami Kyagulanyi yafuna okubagulirwako, yasomolerwa ku byama, yategeezebwa waliwo olukwe okubeera nga bamuzingiza bamukwate bamuguleko emisango 6 mirambirira, era nga emisango gino gyali gyakozesebwa mu kooti ez'enjawulo okwetolola Uganda. Wabula ono yasimatukanga n'abamuyamba baali bakulu nnyo mu magye, abamu bali mu State House, abalala mu bitongole bya Bwambega ne poliisi. Wuliriza fenna waliwo amawulire genfunye, waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso mu banene. Ekigambo kyenjogera njabwa nsaba nneme kukiddamu. I've said, nategeezeddwako waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso n'okukolebwa waggulu mu banene mu bitongole bikuumaddembe. Si bya ggwanga lya Rwanda, si bya ggwanga lya Tanzania, ntegeeza ebitongole ebikuumaddembe by'eggwanga Uganda. Tutambule mpola mu abawuliriza muleme kudduka misinde kulekanza ababuulira. Kati amawulire gagambye eki? Ebimu ku byakazuuka ku ngeri Mwami Kyagulanyi lyefulumamu eggwanga Uganda alyoke yeesolose eggwanga lya Amerika gyagenda mu maaso n'olunaku olwaleero okuwangaalira. Ebimu ku byakazuuka abaana bangambye nti Africa obadde okimanyi nti Mwami Kyagulanyi eno statement mugijje ku nze. Amawulire gaŋŋambye, soosi zange ziŋŋambye, ensonda zange zintemezaako ne ziŋŋamba Africa tegeeza Bannayuganda. Obadde okimanyi nti Mwami Kyagulanyi okufuluma amaka ge emagere okusobola okwebika nti yeemulula aleme okukwatibwa ebitongole bikuumaddembe byali bimunoonya. Africa obadde okimanyi nti yafulumira mu motoka y'amagye. Tutambule mpola. Obadde okimanyi nti yafuluma ayambadde byambalo by'amagye. Konze mbadde sikimanyi. Abaana baŋŋamba bwe bukeeredde olunaku olwaleero Mwami Kyagulanyi ebigambo bye yategeeza Bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu mbu yayambibwako abamu ku banene mu bitongole bikuumaddembe byakuno okutoloka mu ggwanga Uganda yali mutuufu. Amawulire gandaze ensonda munda zindaga abanene mu bitongole bikuumaddembe abamuyambako okufuluma bakisuulanga engeri yokka gy'asobola okufuluma amaka ge nga takwatiddwa. Alina kufuluma nga yeebuzaabuzizza. Kaakati ebukeeredde olunaku olwaleero mawulire gatugambye yafuluma ayambadde byambalo by'amagye. Teyakoma ku kwambala byambalo by'amagye, yafulumira na mu motoka y'amagye. We bukeeredde olunaku olwaleero amawulire gandaze okunoonyereza kugenda mu maaso okwagala okuzuula banane ki mu magye g'eggwanga Uganda abaagenda mu maaso ne bayambako Mwami Kyagulanyi okutoloka. Wuliriza Munnayuganda, wuliriza amawulire gandaze okufeffeta okunoonyereza abanene baani abaali bangabye baali emabega w'okuyambako Mwami Kyagulanyi okutoloka mu ggwanga Uganda atuuke n'okufuluma amaka ge ng'ali mu byambalo by'amagye, atuuke ne ku levo efulumira motoka ey'amagye. Kati wuliriza bulungi, bukeeredde olunaku olwaleero amawulire gandaze okunoonyereza okw'amaanyi kye twandise nga thorough investigations, deep investigations, serious investigations. Kunoonyereza kugenda mu maaso. Mwami Kyagulanyi bw'amala okutoloka mu ggwanga Uganda n'atuuka ebweru w'eggwanga Uganda yata akatambi era najja ng'ayongerezaako n'ebigambo ebirala n'alyoka ategeeza security yakuno nga bwe yagikuba ekimmooni era n'ategeeza nga bwe yayambibwako abamu ku banene mu bitongole bikuumaddembe ab'omutima omulungi abamuyambako okulabika nti yeemulula okufuluma eggwanga. Kati embeera yongedde okwonooneka, amawulire munda bwe gongedde okuzuuka nti ate yafulumira mu motoka y'amagye okufuluma amaka ge, era embeera neyongera okufuuka ey'akazigizigi. Amawulire bwe gongedde okuzuuka munda mu bitongole bikuumaddembe nti ate era yafuluma ayambadde na yunifoomu y'amagye. Abaana bali ku geeti, amagye agaali ku geeti
agaali geebunguludde ekikomera ky'amaka ga mwami Kyagulanyi bagenda mu maaso na kukuba zi saluti balaba omunene ali mu motoka atudde uniform kyekyo galubindi addugaza masika agiyeeko abaana baali beebunguludde ekikomera kya mwami Kyagulanyi balabira ddala komando balaba afande eyali afuluma saluti ne ziruma emiguno gikaawa balabira ddala afande yafuluma ekikomera kumbe abamu ku banene mu magye g'eggwanga Uganda mwami Kyagulanyi bye yayogerako ab'omutima omulungi baali bani mu kumuyambako okulabika nti yeemulula okufuluma eggwanga Uganda. Eddakiika ziri 52 kaakati ebukeeredde olwaleero amawulire gongedde okundaga abamu ku banene abagenda mu maaso n'okulabika nti bakwatibwa munda mu ggwanga lino n'abamu ku banene abagenda mu maaso n'okulabika nti basoyebwa kajojijoji w'ebibuuzo nsonga baagala okumanya motoka yali ya munene ki mu magye. Mulina okunnyonnyola motoka yali yaani, yali ya afandani, yali meja jeno, yali koloneeri, yali buligediya oba yali lutenanti jeno, sijuyi yali meja. Mulina okunnyonnyola lindako kaakati amawulire gandaze abakulu baagala okumanya motoka yaani eyamuyambako okutoloka, byambalo byani bye yayambala asobole okutoloka akuba ekimoni amagye ne polisi eyali egenda mu maaso okwebungulula amakaage okunoonyereza kugenda mu maaso. Kakati eddakiika ziri 53 okunoonyereza kugenda mu maaso. Ensonda zindaze tutambule mpola wano tuwatambule mpola. Ensonda zongedde okundaga netiwaaka y'abamu ku banene abali mu kunoonyerezebwako abagabibwa okubanga be bayambako mwami Kyagulanyi okufuluma eggwanga Uganda. Netiwaaka egaziye we bukeeredde olunaku olwaleero amawulire gongedde okundaga oba ontwala ku poliisi ntwala oba ontwala mu kooti ntwala. Ensonda munda zongedde okumbagulizaako ne ziŋŋamba okumanya okunoonyereza kwongedde okugaziwa kwatuuse ne mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Tambula mpola. Ebimu ku byakazuuka byongedde okulaga nti obumu ku butakkaanya obugenda mu maaso mu first family awo weetaaga kutambula wompola otegere obulungi. Obumu ku butakkaanya obuli mu bantu ba first family. Bwe twogera ku first family tutegeeza abooluganda n'abako. Otegedde bulungi. Mulimu kubamu abatandise okunoonyerezebwako mu first family abaali banga beekobaana n'abamu ku banene mu magye g'eggwanga Uganda batolose mwami Kyagulanyi na kigendererwa ki. Ebyama byongedde okulaga akabondo oba abamu mu first family abayambako okutolosa mwami Kyagulanyi ekiruubirira kyabwe kyali ki ate nga baali badde bamulemesa okufuluma kubanga mwami Kyagulanyi avuganya gavumenti yaabwe. Kati ensonda munda zindaze bamuyambako okutoloka n'ekiruubirirwa ekyokwagala okulaga ensi nti aba first family members bannaabwe be bali kumbiranye nabo tebalina busobozi bunyweza security y'eggwanga Uganda. Twogere mpola. Ensonda zindaze okunoonyereza tekuli mu kukolebwa mu banene mu magye g'eggwanga Uganda mukka, tekuli mu kukolebwa mu poliisi ya Uganda yokka, tekuli mu kukolebwa mu bitongole bikeesi by'eggwanga Uganda byokka, wabula okunoonyereza kwongedde okugaziwa ne kutuuka ne mu maka g'omukulembeze eggwanga Uganda kubanga ebimu ku byakazuuka byongedde okulaga mulimu abamu ku ba first family abagenda mu maaso n'okubeera kumbiranye ne bannaabwe ne babanga bagamba nti
leka twongere okubalabisa nga tuyabako Mami Kyagulanyi afulume eggwanga n'ensi yonna byongere okukitegeera nti mukulu guno yeewala nti security emuli mu mikono alimba security emuvadde mu mikono. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. So guys, talonye okubanga tufunye kesi mu Kajansi ey'omukyala gw'oyita Sumaya Nanyanzi eyetugumbudde olw'okubanga bamanirenda batunze poloti ye. Omukyala ono yagula poloti miliyoni 9 naye atuuka okuddayo okwagala okukuba ekyeyondo z'azimbe n'akwata akulako emitwalo 3 n'awaayo ekyapa n'endagaano yawa yakula endagaano wamanirenda n'abaganja gamupa emitwalo 3 n'endakola kinkole nja kuzasula ne bakkiriza yamugawo katujja kukuwa n'ekiseera kyagala. Omukyala n'agenda yamukutuuka abaami ndoozi abasobola okubanga ati yayita medicals namukomyawo mukunkomyawo n'ayiyayya nga bw'asobola waneeno nawayisawo omwezi n'addayo kwa manera nga bakolotyo twagitunda dda. Omukyala azzeeko katabitegeera n'agenda mu nyumba ya taatawe n'akwata essimu gy'adda alina smartphone n'agikwana n'agigabira mukwano gwe nga wogaa nti namukwano wange talina smartphone nze ekimanyi ngenda kujja mu bulamu bw'ensi nengamba kanjimulekya listinga ekijjukizo nakola smartphone ye n'agyekera mukwano gwe n'amugaba manyi kino kibeere kikyo nze ngenda kwetuusako ekintu kye mutasuubira n'agenda mu nyumba ya kitaabwe n'asoma ogwa waggulu ku buliti yeetuga omugama agulamu lekisa ndowooza buyinza bwina okuyingiramu ne bakwata manirendo abe nga avunaanyizibwa okubanga yakoze kyamanyi okubanga aviira ku mukyalo Nanyanzi So guys, talonye okubanga tufunye kesi mu Kajansi ey'omukyala gw'oyita Sumaya Nanyanzi eyetugumbudde olw'okubanga bamanirenda batunze poloti ye. Omukyala ono yagula poloti miliyoni 9 naye atuuka okuddayo okwagala okukuba ekyeyondo z'azimbe n'akwata akulako emitwalo 3 n'awaayo ekyapa n'endagaano yawa yakula endagaano wamanirenda n'abaganja gamupa emitwalo 3 ng'enda enkola ne bakkiriza yamugawo katujja kukuwa n'ekiseera ky'oyagala. Omukyala n'agenda yamukutuuka abaami ndoozi abasobola okubanga ati yayita medicals namukomyawo mukumukomyawo n'ayiyayya nga bw'asobola waneeno wayisawo omwezi gumu n'addayo kwa manera yamugamba poloti twagitunda dda. Omukyala azzeeko katabitegeera n'agenda mu nyumba ya taatawe n'akwata essimu gy'adda alina smartphone n'agikwana n'agigabira mukwano gwe nga wogaa nti namukwano wange talina smartphone nze ekimanyi ngenda kujja mu bulamu bw'ensi nengamba kanjimulekera listinga ekijjukizo nakola smartphone ye n'agyekera mukwano gwe n'amugaba manyi kino kibeere kikyo nze ngenda kwetuusako ekintu kye mutasuubira n'agenda mu nyumba ya kitaabwe n'asoma ogwa waggulu ku buliti neyeetuga omwogo mugenzi mukama agulamulekisa ndowooza buyinza bwina okuyingiramu ne bakwata manirendo abe nga avunaanyizibwa okubanga yakoze kyamanyi okubanga aviira ku mukyalo Nanyanzi okubanga yeetugumbula omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze ekisa. So guys, talonye okubanga tufunye kesi mu Kajansi ey'omukyala gwe bayita Sumaya Nanyanzi eyetugumbudde olw'okubanga bamanirenda batunze poloti ye. Omukyala ono yagula poloti miliyoni 9 naye atuuka okuddayo okwagala okukuba ekyeyondo z'azimbe n'akwata akulako emitwalo 3 n'awaayo ekyapa n'endagaano yawa yakula endagaano wamanirenda n'abaganja gamupa emitwalo 3 ng'enda enkola kinkole nja kuzibasasula ne bakkiriza yamugawo katujja kukuwa n'ekiseera ky'oyagala. Omukyala n'agenda yamukutuuka abaami ndoozi abasobola okubanga ati yayita medicals namukomyawo mukumukomyawo n'ayiyayya nga bw'asobola waneeno nga wayisawo omwezi gumu n'addayo kwa manera yamugamba poloti yo twagitunda dda. Omukyala azzeeko katabitegeera n'agenda mu nyumba ya taatawe n'akwata essimu gy'adda alina smartphone n'agikwana n'agigabira mukwano gwe nga wogaa nti namukwano wange talina smartphone nze ekimanyi ngenda kujja mu bulamu bw'ensi nengamba kanjimulekera listinga ekijjukizo nakola smartphone ye n'agyekera mukwano gwe n'amugaba manyi kino kibeere kikyo nze ngenda kwetuusako ekintu kye mutasuubira n'agenda mu nyumba ya kitaabwe n'asoma ogwa waggulu ku buliti neyeetuga omwoyo gw'omugenzi mukama agulamule ekisa. Ndowooza buyinza bwina okuyingiramu ne bakwata manirendo ono abe nga avunaanyizibwa okubanga yakoze kyamanyi okubanga aviira ku mukyalo Nanyanzi okubanga yeetugumbula omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze ekisa. Wabula mu bino byonna nga bigenda mu maaso bamanirenda nga batuusa n'okubeera nga baviirako abantu ab'enjawulo okubeera nga bava mu bulamu ne beetugumbula ne betta naye nga bano abakwasa ensonga zino beeswiddeyo ogwa Naggamba nga naawe Munnayuganda atakutte ssente zo okubeera ng'oziwaayo owa manirenda abeere nga oba oli awo
asobola okukola olukujjukujju atwale epolotiyo kaakati ne gavumenti yeesomye yo nga yo naawe yagula wooguze ng'olinako obwannannyini obwenkomeredde kaakati nno otuusa okufulibwa emmombo ze nga mwami Kyagulanyi bwe yategeeza nga tannaba kubeera ng'afuluma eggwanga lya Uganda okwolekera eggwanga erya Amerika kaakati gy'awangalira n'okubeera nga ono kimaze okubeera nga kikakasibwa ennaku z'omwezi 18 obunkenke bweyongedde munda mu ggwanga Uganda anti ono agenda kusinkana omusajja omu ku beeba amagezi aba Donald Trump wali munda mu ggwanga erya Amerika ono nno kigambibwa tagenda kubeera ng'akoma kusinkana ono yekka era mu nsisinkano eno mulimu n'omusajja nga naye muwi w'amagezi owa pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine Vladimir Zelensky kaakati nno okusinza ku bigenda maaso biraga nti omusajja ono omuwi w'amagezi lwa Donald Trump ye yeesomye ng'agamba nti yonna byonna bigenda okubeera nga bituukibwako nga byogerwako ku lusinkana eno ey'ennaku z'omwezi nga 18 wali mu ggwanga erya Amerika butereevu agenda bitwala mu White House ewa mukama we Donald Trump jjukira nti Trump essaawa zino twogerera nga naye akyali mu katu akolutalo olukudde ejjembe wali mu bitundu by'eggalufu ng'amawanga gano gali mu kkubagana enkya n'eggulu era nga bantu bangi bafundikidde nga bafudde balusuddemu akaba nga n'abalala basigadde bafumbya myagi nga ebitanda tasobola otasibewo yagenda kumimwa bino nga bigenda mu maaso omusajja ono gw'olaba ye Yusuf Nsibambi oba Profesa Yusuf Nsibambi era ng'ono amaze emyaka n'ebisiibo nga y'omu ku bakakensa abasomesa wali Kasozi Makerere wabula ono bwe yamibwa akalulu abantu b'e Mawokota eri kaakati ono yasalawo olw'obukopi bwe bye yali abakoledde byonna yasalawo n'abeera nga bibajjako tiyakoma okubeera nga bibajjako n'atuuka n'okubeera nga abalangira Muganda Nkakeeto nga bwe yali abayambye obuyambi okubeera nga ono afuuka MP waabwe kaakati nno bwe yamibwa akalulu era ng'ono yali mu kibiina ekya FDC ekyo ekyasenserwa ennyo mwami Museveni n'atuuka n'okubeera nga akijjamu sipiika wa Parliament gwe tulina essaawa zino Bepo ne Deputy Speaker amanyikiddwa nga Honorable Thomas Tayebwa bonna bava mu FDC kakati nonoono bwe bamaze okubeera nga balonda mu ddakiika eyo yasaliddewo eddiiro n'agamba nti nze nyingidde NRM olwo ng'alaba obwebukomwe bw'abadde ampuliriza abega eno nga mawulire agajja eno ng'agazza eri wabula ono yayogedde ebigambo bingi nnyo naye okusinza ku bigenda mu maaso byewuunyisa nti ne munnamawulire ono eyakyazza omusajja ono nga tasobola kubeera ng'amubuuza ebibuuzo ebyo eby'essimbalala ku nsonga ono yabadde ayogerako yabadde ategeeza mbu NUP efuna $3.6 ku buli musibe yenna ali munda mu kkomera munda mu ggwanga Uganda era ng'ono alumiriza nti abasibe bano ssente ziva bweru mu bitongole by'obwannakyewa ne biweebwa abakulu ssente ne ziweebwa abakulu munda mu kibiina ekya NUP kya nnaku nnyo abakulu nga bano obutayimbula baana bano kakati tulabe NUP bwefa obwavu lwaki babalemeza mu makomera ng'ate NUP efunamu nga bo gavumenti si be bafunamu ogamba otya mwana wa maama olonnuwa mutwe pozinga muko katono mperi eddakiika zontono nnyo naye ate teweerabira okukwatamu okwongereyo okasheyalinge kasobole okutuuka ku bannansi kankwatiremu mwana wa ssebo ojja kubatondyaza amaanyiza kati njagala tuwulirize ebigambo bya Profesa ono Yusuf Nsibambi njagala tubiwulirize bulungi nnyo naye njagala otunule Yusuf Nsibambi otunuulire ne moderator oba host eyabadde amukyasizza bwana Kanale Mugome awo tulyoke mu kiblanket ekyo tuteekereko TV eyabadde mukyazizza eya NBS. What would be the motive for the leadership in NUP to object? It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there in the legal firm, the partners, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 for representation. For representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep, the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received even a coin from NUP every month, as supposed to be the case. Do you have evidence that they're receiving $1,000? Yes, I do. I'm talking as a senior lawyer. They cannot deny. This can even be verified. That's a huge allegation. Yes, no, it's not a huge allegation. Actually, beyond that, they're also inflating the numbers in prison. Because they are talking of over 2,000. Okay. All right, so make me understand. Okay. Nga tetunaba kugenda mu maaso.
njagala otunuulidde body expression ya munnamawulire Kanale Mugume. Kyova olaba abasajja nga Bamado bakyali wala nnyo. So muganda wange Kanale Mugume, tosuubirayoko kweyongerako gwe level y'ogiraba kubeera ku NBS kokka. Tosuubirayoko kufuna ku mirimu ku international medias. So omuntu nga gwe bw'okyaza omuntu nga Yusuf Nsibambi, who alleges must prove. Yusuf Nsibambi bw'aba akugambye alina obujulizi nti abasibe ba NUP bafuna $10,000 buli mwezi, buli musibe bwa NUP, Yusuf Nsibambi obadde omubuuza directly evidence eyo n'agikulaga n'agikutebolingira maaso awo. Ekyokubiri, Yusuf Nsibambi agenze n'akoona ku balooya ba NUP, legal team ya NUP, nti legal team ya NUP efuna direct mu basibe bano. Buli lweyimirira okubawolereza efuna ssente, era luno $10,000 olujja ku buli musibe legal team ya NUP efunako akasente. Then obadde omubuuza ssebo, obujulizi buliwa era bannamateeka ki mu NUP abo abareceiving ssente z'abaana bano? Of course, wano for the starters, wano Yusuf Nsibambi takotogedde basibe kubasalira musango, wabula alumbye legal team ya NUP abo balooya abeetolola mu makooti ag'enjawulo okuwolereza abaana bano okulaba nga bafuna obwenkanya, bafuna bail oba bateebwa. Akulaze nti bano bakikola olw'okuba bafunamu mu basibe bano, era kyova olaba tebasobola kukola kimala okulaba nga basibe bano bateebwa, kubanga omulimu gwabwe gugenda bateguliiwo. Ekyokubiri, n'alumba civil organizations ezikulembera ba activists oba ezisponsoring aba activists, nti ba activists bonna abavaayo okulwanirira abasibe bano mwe muli baganda baffe ba Spire, ba Agatha, ba Salabirete, nti bano bonna basponsoringibwa era bafuna ssente okuva wabweru wa Uganda. Kyova olaba beesiba ku basibe bano. Awatali basibe bano tebasobola kufuna ssente. Kitegeeza nti ba activists abavaayo nabo okulwanirira abasibe bano bafune eddembe lyabwe, akulaga nti nabo guno mulimu bagufunamu. Ekyokusatu, ayogedde ku civil organizations ne NGOs. Kankubuulire, tewali non-government organization ne civil society yonna ereceiving ssente ne zijja wano mu ggwanga lya Uganda nga teziri audited, oba nga government oba security y'eggwanga lino oba intelligence y'eggwanga lino nga tezimanyiiko, tezitegeddeeko. Kyova olaba olwaleero mu ggwanga lya Uganda General Museveni okutegeera ko organization yonna, non-government organization yonna oba civil rights organization yonna nti egezaako okusinya ku NUP oba okolagana ne His Excellency Bobi Wine ejiggalawo mu bunnambiro. Kyova olaba civil organization ya OPO yajiggalawo lw'oyo OPO. Salabirete, Center for Human Rights Governance, for Constitutional Governance, nayo girabe eyiye kikoliwo. Agatha kyekintu kyekimu. Kitegeeza there is no way gyongamba nti okuva mu mwaka gwa 2020 okuva basibe ba NUP abagizwa NUP batandika okukwatibwa nti government badde tekizuulanga nti abasibe bano civil organization society zibafunirako ssente nefuna solution negamba bana basibe katubate. Mucho Nsibambi agezaako okulaga nti abalooya bannamateeka abawolereza abaana bano kyebakola kikyamu era tebakikola mu bulungi. Ekyokubiri, n'akulaga nti ba activists nabo bakyamu abavaayo okulwanirira eddembe ly'abaana bano. Ekyokusatu, civil rights organizations ezivaayo okwongera okukangula ku ddoboozi okulaba nga abaana bano bafuna obwenkanya, bafuna freedom yaabwe, nabo bakyamu. Then n'akomekereza ng'akulaga abasibe bano they are the victims. Then omuntu alinamu ku magezi n'ensa yandibuuzizza bwe kibeera nti ddala NUP efuna mu basibe bano the
only solution okuteminga this funding is to release all political prisoners, or else give these political prisoners mandatory bail. Ono alinga akulaga nti wayiswa mufumbiro yakakola kagenderere agende mukomera mukyala we afe olwokuba agenda receivinga $10,000. Okategedde. So nze mbasina magezi yasitege okusinza ku intelligence ya General Museveni. I can't tell nti nwana nup okulaba nga tefuna funding nentuuka n'okugijjako sente zeyina okufuna constitutional okusinza kuba baka befuna mu parliament. Nenjijinga ninga eyingire iPod era nenjiga nti sente zo jazifuna ngo yingire iPod nga muchongezako kutema funding ya NUP olukumi lwa dola buli mwezi nga luva ku buli musibe ezo sente nyingi. General Museveni yandekeriza sente zo NUP kuzifuna. After all bana abaana bali makomera siba tuju siba temu siba rape siba defilement basi bibwa ku misango gyabya abufuzi kitegeeza aba asobola okuba wa bail ne badda wabweru NUP netaddamu kufuna sente zino naye nga bwe nkugambye nti ono agezako ku verifyinga nsonga ye lwaki yekwata ku basibe kyovula olwaleero anoonyezayo weak spot era ali ku mukazi wattu Sauda Madada gwe yetimbyeko gwe yesibyeko kyovula yali aleese looya yepatike ku musango gwa Sauda Madada ligo timu ya NUP nemugana kyovula balumbye bonna then waliwo yaŋŋambye nti nuwe mutwe na abasajja balooya ba NUP tebasobola twala nsi bambi mu kooti nenkugamba ye gwe batwala mu kooti mulamu bulungi omutwe mutereevu. Ekisoka kya byonna abyogera afaanana atya abyogeredde ku TV ki ani amubuuza ebibuuzo bino okitegedde bino byonna byongera kubawuddisa bannansi n'ogezaako kakasa nti abaana abalemedde mu makomera ekizibu si oli abasiba wabula bano be bawagira be baliko obuzibu kyova abaana bano balemeddeyo makomera. Kyalumbuye yazze n'ayogera ku kumu abagula poloti za miliyoni 2 3 5 okuva ewa Sozo akuguza ettaka ogaggawale. Munnayuganda olina okumanya lwaki ebintu bino bikolebwa ng'emabega luli amateeka g'ettaka ekyapa ekiba toweza 5 ku 10 tebakuwa kyapa kya ttaka eryo naye weebuuze lwaki kati ono gwe bakugamba ono Sozo property oyo Tikyalumbuye gwe yayogeddeko najjanga akaala yenna akulaga nti amanya amateeka g'ettaka lyatunda nti nga lwaki etteeka eryo lyakyuse ddi okuba nti nno kati poloti simanya 2 bazisalira ekyapa 5 ku 2 basasa. Munnayuganda waliwo olutalo bali mu kuyingizaamu kiddamu abantu bano bakimanyi nti bagenda bayina olutalo bali mu kuyingiza manyi olutalo lw'ettaka teruggwa okitegera olutalo lw'ettaka teruggwa abantu bano babbye ettaka ly'abantu okusenda abantu bangi ku ttaka n'okutta abamu babasse okitegera naye ekyapa bakimanyi bano nti ettaka lino lina original kyapa ekyapa kyako ekyapa ky'ettaka lya Uganda lyonna weeriri ng'ekyapa kino kyakubibwa abafuzi b'amatwale okitegera be baakuba ettaka eryo okitegera. Tikyalumbuye yazze n'agira nabyo omusajja omu ng'asansa baganyonya ajja atusomesa amateeka g'ettaka naye nga talina kyamanyi wajja okunyonyola amateeka g'ettaka ayogera ku 1995 constitution. Njagala musajja osooka oveeyo nnyonyole munnayuganda ettaka eryo ly'otunda twogere ku ettaka eryo ly'otunda ebyapa ebyo tutandike ku 1900 land demarcation mu Uganda awo yali etya 1900 land demarcation then tukkirize nti Tikyalumbuye byayogera tabitegeera okitegeera ekintu kino bano bantunda 5 ku 2 bano bye system beyitamu bano kutandika okufeera omusimbi gw'abantu kubanga bakimanyi nti sente bajja kusobola ozisitula mu bisawo badduke nazo n'okuziteeka ku overseas accounts zaabwe naye ng'ate ettaka lino bagenda kubeera mu losses okitegeera bagenda kubeera mu losses kati kyova olaba batandise okutematema ettaka nti n'obeera olina akakadde kamu lazima ayagala akatwale kubanga ki bakimanyi nti gye banaakoma okuteeka abantu abangi kulina ettaka eribbe moment of truth wenaavaayo bagenda kuba nga balekedde entalo z'ettaka then mutandika okubejjusa nga kale bali we babeerangawo ng'ettaka kale tulina zigundi naye nga these are the people creating the same problem gye balina 5 ku 2 ogula ki eri ettaka eryo ogula ki mukitegera kati nze munnayuganda kankweko just kahint sigenda genda details nze mugambye ekintu kimu I challenge him njagala jje atandike land demarcation eza 1900 ayogere ku land demarcation ya 1951 ayogere ku land demarcation ya 1952
Okitegera kwa kati bali mu Buganda tetunayingira mu kuziri endala. Kati obo oyagala okwogera ku land demarcation n'ebyo byapa bibali mu kuwa. Togenda tutunuza mu 1995. 1995 bano babbe ettaka lyaffe ne basiringako ekyapa. Ekyapa kye mugulirako ettaka kati essaawa eno si kyekyapa ekiriwo. Si kyekyapa ekituufu. Uganda erina ekyapa ekituufu. Bana abantu bakisiringa ne babikkako. Naye olunaku lwe tugenda okujjako silhouette. President yabagamba gwe kwata bukwasi wantu osirike. Bannannyini ettaka weebali. Atubesinga ku land demarcations zino namulabi akutte laptop naye alika tamanyi gikozesa. Njagala yogere ku land demarcation. The 1900 agreement land allocation. This agreement was signed between the British representative Sir Harry Johnston and the Buganda regents. Estimated a total area of Buganda land 19,600 square miles and divided into specific categories. Ukitegera ekino kyakutte laptop kusomesa bya Museveni. Njagala je musajja, njagala otandike ku 1900 land demarcation nga bayawuzaamu emailo ezaali omutwalo gumu kenda mu lukaaga. Togere ku land demarcation yali kuki. Era otubuulire ettaka eryo lyotunda 5 ku 3 odimarcatinga ku gundi kikutaka ki. Kutaka chiko otandika okusalira obwapo obwo bwe muferera banna Uganda. Bwe munna Uganda nakugambye gula ettaka lino at your own risk. Gula ettaka lino at your own risk. Nanyini ttaka agenda kujja nga government eriwo ntuufu eriwo mateeka ekola ebintu mateeka walaye ya 5 y'okubiri gyogula bagenda jigobako ogenda jivaka atenga amateeka gano kuwanga bagenda zuukusa ebintu bino ono omusajja bye yakweka ettaka lyaffe okulibba waliwo ebyapa bye bakweka. Okitegera bayina ekyapa kye baabika ekyapa ekituufu kati atunyumiza bino ebya 1995 bino bi amendment bye bakola okutubbako ettaka iyo nayo na president yakwaje bayitanga batambulanga balambula mataka ga kubba. Tugenda kutandikira ku land demarcation gwe agenda okugula nawe sozo waabwe n'obwa sozo bwe. Njagala otegere nti eno people power erimu abamanyi so tikyalumbuye ekintu kyabadde ayogerako kye kino gwe muna Uganda kyotamanyi. Okitegera land allocation nkugambye ya 1900 yenjagala sozo ne laptop ye batandikirawo. Then yakubuulire nti buno poloti wasa tukubiri bwatema abutema ku ttaka ki according to that demarcation yettaka. Twabakama ettaka lino bali kwata ne balyawula Crown land kati ekyapa ekyo ayina okulaga nti ntemye Crown land kati gwagula Crown land manya bino Crown land approx 19,000 square miles zino temaira akenda zetwogerako eza Buganda. So mugula ettaka ne ku Buganda okwo bazimbyeko ebiyumba byabwe batandise bali bagamba nti bagana kuba byapa kutaka kusimanyi kutaka lya Kabaka ku mayira akenda bagikubira ebyapa mwawulyako n'egundi emmenge eyo nti bakuba ekyapa ku mayira akenda. Amateeka ga mayira akenda gano according to that land demarcation onagenda okuguza ekyapa ekyo agamba nti agenda kuba ekyapa ku mayira akenda abesinze kwaga amateeka gakolebwa colonial administration system ne Buganda regents abaliwo by then kwa kakati amateeka uge kutambulirako era tunabanga twagala okutukusa ettaka lya Kabaka lyonna eribiddwa tugenda genda kweri kweyo gundi ya nyini endagano wanga nakugamba nti Uganda eyo eyina endagano entuufu ku buli kimu kwekiri ne kunfugwa gye tulina okufuga n'emyaka 5 gino gye batufuga emyaka 5 egyo si gya Museveni egyo emyaka 5 gyateekebwa colonial administration system ye yagiteekawo ndibanatufuga emyaka 5 kati mwe baagala okwefuulafula nti bagikyanganya bateekewo emyaka 7 si byabwe through thorough consultations ne bakola ekintu ekyo okitegera kati buli kimu baagala bateerewo ekintu ekiri duplicate baagala bakiduplicating kati gwagula ettaka kugambye omuntu akuguza ettaka ayina okutandikira ku land demarcation ya 1900 bwe twagala ono yali Sir Harry Johnston ebyapa ebyo gye biva ebyapa bino tebitandikiddeko oyo omwami oyo bino ebyapa bye batandiseewo bye byabwe utaga land demarcation eno then ne tujja tulina private mile land kuno kuliko square meters balina mile 8 tuli ku Buganda yo kasina agenda ku ya Uganda tuli ku ya Buganda kubanga land demarcation zino zatandikira mu Buganda ate buno busatu ku 2 unto babusala ku ttaka lya Buganda kwe babusala bwena simanyi basozo estate muno wa milioni 2 jangu bakuwa ettaka milioni 2 ogula ttaka wanigwe namwe ati namwe banagana mbere mu kumagezi milioni 2 ogenda kugula ttaka lyanigwe bana abantu just understand the motive yabwe eri mabega ga kino ekintu kibali mukola lwaki batunda bugundi obwo okitegeera lwaki babutunda
babutunda bagala kudduka kyangu nnyo okudduka ne ssente dani okusitula ettaka kubanga ettaka tebalina gye bayitwala ate bakimanyi nti amateeka amatuufu agafuga ettaka weegali nga tujjeko gano agaabwe ag'ekiwaanyi aga 1995 ki constitution kyabwe kye bakola okutubba okitegera kati nga badde bagala tubulizayo bakola East African Community batandika okubba ettaka buli we basanze okitegera kubanga Tanzania ye ekyabakutte abagamba nedda babaffe tetubaguza ttaka musiga kati bagezaako nnyo okupenetratinga mu Kenya mbomuntu osobola okugula ettaka wonna w'osanze batuleetera amateeka agabwe ag'ekifere nga gano ge bakozesa aga 1995 bano basozo mwe bayimirira okutandika okutunda ettaka ly'abantu naye gwe sozo gwe kansubire nti ku lunaku olwo n'abeerawo ne mutandika ng'ettaka ly'abantu balikira emenga mugenda sesema ssente z'abantu mmwe ze mubba okitegera nkugambye munauganda kyolina okumanya private Mailoland tugenda kumanya ebyapa bino birina kusalibwa bitya mu range ki era njagala okitegere nti abantu these are the same people abagamba nti poloti bebeera tewera 5 ku 10 tebagenda giwanga kyapa okitegeera kakati bikyuseemu nti nowa 3 ku 2 so za kusalirako akapa n'akakuwa ebyo musiriwaze basiru neffe siffeffe naffena tuli basiru kugambye olutalo luno ono lwali mutulekera olutalo luno lunene olutalo lw'ebyettaka siru ogenda okukeera ku makya olumalirize olumalega lumala bwotyo olutalo lw'ettaka lunene lwe bali mu kutuzimbira bagamba at least wekibanga kiganye ne bakiyiwa basigaze olutalo lw'ettaka kubanga bakimanyi olw'ettaka terujja kuggwa naye nga mbakakasa nti kijja kuggwa prevention is better than cure gwe kwata miliyoni zo 2 ogenda ozimbe wakayumba kakiwuyi kimuye ozimbe kakiwuyi kimu ko ngolowooza nti olina kyogenda okufuna munaye kakasa 2 years from now ogenda kubanga olilandire singoliko omulesi nga tolina ng'olina okuddayo kooli then okakase nti nno bano basozo bajja kubba okitegeera tulina official Mailoland kugambye nkuleetera ku bika bya ttaka demarcation eyo yali etya then tugenda kutematema nti gwayagala ekyapa ku mayiro akendo olina kukola otya eyo teriiko kyapa ekyo ekyapa kiri ekya ebyo mwebuzaabuza ebyo nga mwesiriwaza nti nze bantemera kyapa ku gundi ku ttaka lya Kabaka ekyapa kiri eki eryo ettaka eryo terina kukwatwako kugambye ettaka eryokubiri ye Crown Land zino ziri mayiro 8 I mean square miles 8 ziri square miles 8 according to the colonial demarcations abatandika ebyapa ebyo tuli ku Buganda kubanga zino kingdoms endala twazisembera ebyapa byazo towards the 1962 nga ebijjira kakati tulina official Mailoland nayo weri tulina missionary area wa missionary lands nti abamisani bano bafuna ettaka mu Uganda kati kino kyolina okumanya okula ttaka lya church ogula ku private Mailoland ogula Mailoland ogula Crown Land ogula ki ebyo sooka obyebuuze so togenda ku kino omusoza ngambye manya we bakuguzaawa okitegera bakuguza ku ttaka ki saakidati emiwunyo we gitandika ojja kubanga olwedde okola kito gamba muno bantomeza sigimanyiiko weebuuze lwaki land demarcation ena 5 ku 2 3 ku